Okusabira omwoyo gw'abadde Minisita omubeezi w'abakozi retired Colonel Charles Okello Engola kw'abadde ku kisaawe kyabazira Kololo nga kukulembedde omulabirizi w'obulabirizi bw'Elango Reverend Canon Dr. Alfred Olwa. Pulezidenti Yoweri Museveni yabadde omukungubazi omukulu era nga awerekeddwako mukyala we era Minisita w'ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni. Kwetabyeko abakungu bangi mu gavumenti abajasi ba UPDF ab'enganda n'emikwano abakulembeddwa namwandu Joyce Engola nga basoose na kuganzika bimuli. Omulabirizi Olwa mu kubuulira ajjukiza abaami ku buvunaanyizibwa bwabwe eri bakyala baabwe n'engeri gye buyamba okukuumira essanyu mu maka. Husbands, we must work and model work for our children. We must keep in balance our spiritual life and our physical life and life of work. Pulezidenti Yoweri Museveni mu kwogera kwe atadde abakulira eggye lya UPDF ku nninga okunnyonnyola ku ndabirira y'abaserikale egambibwa okuba nti yaviiriddeko omukuumi wa Minisita okumukuba amasasi agaamuttirawo. Like this boy, this Sabit whom they say was having financial problems, was having this. What happened? The investigation will tell us. The problem is not with the Engola. The problem is somewhere else. We shall find out. So within the army, please, this is a very big embarrassment for the army. This is a very big embarrassment for the army. Avumiridde abantu abazze nga bamupeeka okwongeza abakozi ba gavumenti omusaala era nga bano abayise baluvu abatolooza ku nsi yaabwe. Our doctrine was work for patriotism, not for pay, because it's not yet time, and doing what you can afford, and we don't want people who put pressure on us to do things the country cannot afford. Those are real enemies. And those who are doing it should stop because it derails us. Museveni ategeeza abakungubazi nga batabadde mu mativu n'enfa ya musajja we bw'atyo n'assawo akakiiko k'amagye okunoonyereza kamuwa lipoota entuufu ku kyaviirako omukuumi Private Wilson Sabiti okutta Kano Engola. And this one is headed by a very experienced intelligence officer, Brigadier Gumayo. So we are going to get the report. Museveni era asonze ne ku buufu bw'asuubira okubanga bwavuddeko okufa kwa Minisita kyokka nga byonna bikwasiza akakiiko akasiddwawo okumuwa lipoota enzijuvu. And this is the members of the political class and even the members of the UPDF departing from the NRA line. Wano wasinzidde ne yeetondera abantu b'Elango ne famire y'omugenzi okutwaliza awamu era n'alagira eggye lya UPDF okuliyirira famire y'omugenzi ng'obuwangwa bwabwe bulagira. It's unfortunate that this wonderful cadre who gave his best ended up being killed by a bad product produced by our system. I want to apologize to the family, to the people of Lango, to the people of Uganda. Nze Julius Kafuluma ku Bukedde TV.